Okay, neyanzege wadde okubala abantu mu ggwanga kwatambudde bulungi mu bitundu ebimu ate ebitundu ebirala ate waliwo ebizibu bingi ebibaddemu okugeza nga tablets ze babaweereza okubanga bakozesa abamu network ziganye abalala okuyingiza mu data biganye n'ebirala ate awalala bagamba nti n'ebimu ku byuma ebibadde birina okubanga bikebera omuwendo gw'abantu byabiddwa. So gemawulire ge tulina naye nga olunaku olwaleero katusinzidde wano Mubende tulina Honorable Joan Komugisha twagala tubuulire mu kitundu kino okubala abantu kutambudde kutya challenge ekize bafunye ate kyekiyinza okubanga kikolebwa okulaba nti enteekateeka eno y'okubala abantu webeteekebwa eyinza okubanga etambula obulungi. Honorable tuli live ku Soul TV ambadde nsaba osooke abantu beeyanjulire then otubuulire okubala abantu kutambudde kutya. Mukama yeebazibwe abooluganda amanya n'eddoboozi nze Honorable Komugisha Joan nga nsinziira Mubende wane Kattabalanga ku Joy Forest Camp nga neeyagaliza entebe ya Parliament Mubende Municipality 2026-2031. Abooluganda leero tusobodde okutandika sensasi yaffe naye mpulidde mu kitundu kyange Mubende abantu si basanyufu n'akamu. Ekisooka kya byonna copies ze baabawa collecting information zibadde tezikola nga teziri connected ku internet. Ekyokubiri omusaala gwe baasuubiza abantu baffe abavubuka sente tebafunanga babasuubiza ka incentive okubeera nga bakolerako obusente obubatambuza mu ntambula n'akookulya naye ekyobulumye ennyo abantu baffe bali mu maziga meerere abamu beedimye n'okwediima ne bagamba tebagenda bikola ne kulwaki tuba tutuuka ku kino kati mpita omulanga yenna avunaanyizibwa ku kino ekintu bannange mutukwatireko tubeere mu order abantu baffe mubatereeze bye beetaaga babibawe exercise etambule bulungi ebeere flexible naffe ba incoming MPs abaagala okwesimba mu bitundu tuli wamu nabo tugenda tambula nabo ku nyumba nga tukunga abantu baffe beewandiikise kubanga zino statistics zigenda tuyamba mu maaso awo ate tezigenda kukoma ku Uganda yokka ne ku national level ne mu nsi endala basobole okumanya mu Uganda tulimu abantu meka eddagala lizze mu bungi ki emiwendo gy'abantu giyimiridde batya mu buyambi bwe bagenda okutuyambako mu refugees zino abantu bali batya mu refugee camps ebintu bingi nnyo ebyetaagisibwa kati njagala tubeere organized nsaba government ya Uganda yenna gwe kikwatako President Museveni put order in the house abantu baffe batereere bulungi census etambule kulanga buli omu yeetaaga munne ate bano abaana tebalina buzibu bw'amaanyi simalina buzibu gye buviiridde ndooza waliwo cooperation etateredde bulungi awo balina okubeera steady mu mirimu. Tubadde ku mulembe ogwa digital equipment ze babawadde mu kitundu kyo mulina network basobodde okubanga bacollectinga data n'amagi nga n'engeri gye badde bateeseteeseemu. Muganda wange essaawa zino wenjogerera ffe wane Mubende municipality network yaffe coverage eri 100% tetuyina buzibu bwonna ne network ekitegeeza technical team waliwo kyetaaterezeza bulungi mu zino copies nga network te capturing bulungi nga tebasobola kukozesa bulungi internet waliwo akazibu akali awo mu technical team so eno technical team erina okutereeza okuviira ddala ku kitebe balabe engeri gye bayinza okutereeza mu network eno abantu bakozesa ate n'okubasomesa yeah they need more of what of educating them babasomese babagambe mukole bwe muti nga bw'okimanyi buli omu alina kuyiga buyiga. Honorable nga tuddayo mu studio briefly kubanga okubala kukyagenda mu maaso abantu bonga ab'omu kitundu kino bo bali aware abakimanyi nti waliwo census babeera waka oba tebaliiwo kubanga mutayisobola okera n'agenda n'ava waka. I personally nateekawo sensitization n'entambuza enjiri ku kyalo n'enteekako ebizindaalo nasasula ekizindaalo kya wiiki namba wano mu kitundu kyange ky'Ekattabalanga mpaka eri Mijunwawa enjiri etambudde census bamanyi leero ebadde na public holiday bamanyi ennaku 10 zonna ze tugenda okubaliramu bali ready nnyo buli we banaabasanga wonna bali ready okubalibwa ate they are very cooperative. Lastly
waliwo abagamba nti gavumenti eba eyagala kumanya omuwendo gw'abantu babbe ssente, waliwo abatakkiririza mu census. Kigambo kyekisembayo nga bwe tudda ku mawulire, kigambo kyekisembayo eri abantu abalina endowooza efaanana bw'etyo. Ekisooka kya byonna nze ntera okugamba abantu bange mu kitundu kyange muyige okwagala Uganda eno, mwagale eggwanga lyammwe, omwoyo gw'eggwanga. Singa basobola okwagala omwoyo gw'eggwanga, nze ng'owa PLU nze nsomesa abantu mbubu kitandikira waka. Kati bwe mba nsobodde obbasomesa omwoyo gw'eggwanga, ekitegeeza baba basobola okukitegeera mbu census eno eyamba ffe ate naffe ejja tutwala mu maaso ku kintu ekisingawo. Fe Patriotic League of Uganda enjiri tugenze tugitambuza do to do nga tusensitizing abantu baffe. Love your country, it starts from home. If you don't love your country, then you're going to be nowhere. So this exercise that is taking place, you people get affiliated to it because it is the way to go in our society. We need to be counted. Okay. We seriously need to be counted, my people. Your name is Honorable. My name's Honorable Komgisha Joan, National Women League. I'm a mobilizer in PLU, that is Patriotic League of Uganda, and my chairperson is General Mozi Kainerugaba. And I call upon every person to join PLU because it is the way to go. Okay. Thank you so much, Honorable. Tuyanze ge andowooza muwulidde mu kitundu kino bwe bityo bwe bitambuli, naye ate n'ebitundu ebirala amawulire mangi agavaayo, waliwo ebitatambudde bulungi ate waliwo ebitambudde bulungi. Munzikirize sobole okubanga nkomawo mu studio tusinzidde ne Mubende ndine Edin Nsubuga ne Peter Bunyas kangende mu studio ate mugende maaso n'okubanga mutuusaako omulabi waffe omunyo okusatu.